Tumwebaza nate Mukama olw'obulungi bwe gye tuli, oyo atukuumye era n'atuwa obulamu. Ate era naawe nkwebaza olw'okubeera nti ofuna obudde n'ogoberera emisomo gino nga bwe giri. Tukyagenda mu maaso n'okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda oba enteekateeka ya Katonda eri obulamu bwo. Lwaki Katonda yakuleeta mu nsi muno? Twatandika nga tulaba Dawudi ayogerebwako mu bikolwa by'abatume 13:36 ti Dawudi bwe yamala okuweereza okuteesa kwa Katonda mu mirembe gye ne yeebaka n'akuŋŋaanyizibwa wamu ne bajjajjaabe, nga kitegeeza kisoboka okutuukiriza ekyo Katonda kye yayagala tutuukirize. Era ne Mukama waffe Yesu Kristo naye twamulaba mu Yokaana 17:4 ng'agamba nti nze nkugulumizisizza ku nsi kubanga omulimu gwe wantuma okukola ngutuukirizza. Kaakati oba ngukomekkerezza. Awo we tutambulira. Waliwo ebintu bye njagala tugabane ku luno nga biraga nti nze nga mmaze okutegeera Katonda ky'ayagala mukolere ntuukirize, eriyo embala ze nnina okufuba okulaba nga zibeera mu bulamu bwange. Si maanyi gano ag'emmere naki naye waliwo ebintu ebirina okubeera mu bulamu bwange okunyamba okutuukiriza. Luli nasoma ekyawandiikibwa era ngenda kukibeera nga nkiddamu ekya Peetero ekyokubiri essuula 1 n'olunyiriri olw'10. Naye ng'ekyo tujja nga tukijja mu kyawandiikibwa ekigazi, era leero ngenda kusoma Peetero ekyo ekyokubiri essuula 4 esooka. Nja kuva ku lunyiriri olumu ntambulire ddala okutuusa we tunaakoma. Luli nabagamba abaagoberera nti musome okuva wano okutuusa wano, naye olwaleero ngenda kubeera nga nsoma. Waliwo embala ezituyamba nga bwe tuba tetuzirina tetusobola kubeera nga tutuukiriza. Kaakati kansome Peetero oyo, Peetero ekyokubiri essuula 1 olunyiriri olw'10 ne mbansookerako nduddiŋŋana tusobole okubeerako ne kye lusimba mu bulamu bwaffe. Luga nti kale abooluganda kye munaavanga mweyongera obweyongezi okufubanga. Ekigambo okufuba ku mulundi ogwaki nabaga nti ebintu bino birimu okufuba. Ofuba bufubi. Kye munaavanga mweyongera bweyongezi okufuba, okunywezanga okuyitibwa kwammwe n'okulondebwa. Kubanga ebyo bwe munaabikolanga temulyesittala n'akatono. Bwe munaabikolanga temulyesittala n'akatono. Akati njagala tulabe ebintu ebyo nga bwe bisengekeddwa obulungi mu kitabo ekyo ekya Peetero. Peetero ekyokubiri essuula esooka okuva ku lwokusatu okutuukira ddala ku lw'11. Olwokusatu luga nti kubanga obuyinza bw'obwa Katonda bwe bwatuwa byonna eby'obulamu n'eby'okutya Katonda olw'okutegeerera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye. Nti obuyinza bw'obwa Katonda bwe bwatuwa byonna bye twetaaga eby'omu bulamu buno mwe tuli, ate n'eby'okutya Katonda. Naye nga tumanyi nti Katonda yatuyita lwa bintu bibiri, olw'ekitiibwa kye n'olw'obulungi bwe, obulungi bwa Mukama. Kineetagisa okusooka okutegeera nti Katonda mulungi gye ndi
n'olwekyo olw'okuba mulungi gyendi ne bye yateesa mbeere nga mukolera yabiteesa lwa bulungi bwange, yabiteesa lwa kitiibwa kye n'obulungi bwe, naye ng'olw'okuba mulungi nange tanonya kunkola bubi. Olw'okuna luga nti ebyatuweesa ebisuubizibwa eby'omuwendo omungi ebinene ennyo, olw'ebyo mulyoke mugabanire wamu obuzaaliranwa bwa Katonda bwe mwawona okuva mu kuzikirira okuli mu nsi olw'okwegomba. Ayogedde ku kuzikirira okuli mu nsi olw'okwegomba. Oluusi okwegomba kuno okw'omu nsi kwe kutulemesa. Twalaba nti omulabe wange asooka yenze, omulabe wange owokubiri yensi. Ensi erina okwegomba kwayo, kati okwegomba okwo nga neegomba ebyo ebiri mu nsi nabyo bisobola okunnemesa. Kaakati olwokutaano n'agamba, naye era olw'ekyo kyennyini bwe muleeta okufuba kwammwe, bwe muleeta ku lwammwe okufuba kwonna, ku kukkiriza kwammwe mwongerengako obulungi. Tuteekeddwa okuba n'okukkiriza nga kyekisoose, nga tukkiriza nti Katonda yatuyita n'atuteekerateekera okubeerako kye tutuukiriza. Katonda yakuyita, Katonda alina obusobozi bwe yateekamu ggwe, Katonda ali wamu naawe okuyamba okubeera nga obutuukiriza. Ku kukkiriza kwammwe mwongerengako obulungi, tubeere nga tulina obulungi munda muffe, so si obulungi buno obw'okungulu, naye obulungi munda muffe nga Katonda bw'ali omulungi. Katonda ye mulungi ye yenna, naye ate ffe obulungi obwo naffe Katonda bw'alina tulina okubeera nga buli munda muffe. Agambye ku kukkiriza kwammwe mwongerengako obulungi. Bwe tutaba na bulungi busobola okutugaana okubeera nga tutuukiriza. Ngenda kubalagako, nkyasoma ekyandiikibwa ekyo, naye ngenda kubalagako ku musajja gwe bayita Yona. Yona nabbi yayitibwa Mukama, naye olw'okubeera nga Yona teyalina bulungi munda mu ye, ebintu bibiri bye yali abulako era bye bagenda otugamba wano mu Peetero, obulungi n'okwagala. Yali abiweebuukamu okusinziira ku bw'oba osomye, nga ye tayagala abantu bwe babeera nga balina okusobya kwe bakoze eri Mukama, nga tayagala Mukama abasonyiwe, naye ate nga Mukama olw'obulungi bwe ng'alina okubasonyiwa. Kati ne kinyiiza Yona. Ekisooka yasalawo obutagenda Nineeve okubalabula kubanga tayagala Mukama abeere nga abasonyiwa. Yamanya nti bw'anaababuulira ne beenenya, Mukama bwe baneenenya ajja basonyiwa, aleme okukola ebyo bye yali atesezza okukola ku bo. Akati kansome Yona essuula ey'okuna, nja kusomayo ennyiriri 3 zokka nyinyonnyole, era bwe tunaddayo waggulu eri mu Peetero tulabe nti nno Yona ono yali aweebuka mu bintu bibiri, obulungi n'ekyokubiri okwagala. Yona essuula 4 olusooka okutuuka ku lwokusatu wagamba nti, naye Yona n'atasiima n'akatono n'anyiikaala. Kikyatasiima Katonda okusonyiwa abantu b'e Nineeve bwe beenenya n'abasonyiwa, Yona n'atasiima n'akatono n'anyiikaala. N'asaba Mukama ng'ayogera nti, nkusaba ayi Mukama, saayogera bwe ntyo nga nkyali mu nsi y'ewaffe, kyenava nyanguwa okuddukira e Talusiisi, kubanga nategera nti oli Katonda mulungi, ajjudde okusaasira, alwawo okusunguwala, alina ekisa ekingi era ataleeta bubi. Olwokusatu, kale nno ayi Mukama nkwegayiridde onziyeko obulamu bwange, kubanga waakiri nfe okusinga okuba omulamu. Naye ebyo ebigambo nga byogerebwa muweereza wa Mukama. Katonda gwe yeesiga n'abeera ng'amugamba, njagala ogende olabule abantu b'e Nineeve obalabule. N'agenda n'abalabula, abantu ne bawulira okulabula ne beenenyeza Mukama, Mukama n'abasonyiwa, ate ye ono ne kimunyiiza. Naye kiki ekimunyiiza? Ekyali munda mu ye teyalinawo bulungi.
obulungi obwo yali tabulina. Mukama bwalina bwayogeraku wano nti kubanga gw'oli Katonda omulungi ajjudde okusaasira. Oluusi ekitulemesa bwe butaba balungi munda muffe nga tetwagaliza bantu balala kubeera balungi, nti bwe naatuukiriza Mukama kyayagala mbeere nga ntuukiriza, kijja kuleetera abalala okubeera obulungi, kijja kuleetera abalala okukolebwa obulungi. Kati olw'okuba ndi mubi munda mu nze ngamba nti kanneme okikola abantu bali obulungi obukivamu baleme okubeera nga babufuna. Omutima ogufaanana bwe gutyo era guba mu nze ne gukulemesa, guba mu ggwe ne gukulemesa. Kati Yona olwaleero bw'obuuza abantu ku Yona bye bamumanyiiko bibyo byokka eby'okusunguwala naki, kizibu nnyo oly'okugamba nti Yona mumanyi nga nnabbi wa Mukama, naye bino bye tumumanyiiko olw'omutima gwe yali alina. Omutima gwange guli gutya. Kakati nno bwe tuba tuzzeeyo eri mu Peetero ekyokubiri essuula esooka atugamba bw'ati, kantandikire ku lwokutaano. Naye era olw'ekyo kyennyini bwe muleeta ku lwammwe okufuba kwonna ku kukkiriza kwammwe mwongerengako obulungi. Tinsobola okubeera nga nzikiriza nti Mukama ayagala mumukolere kino era Mukama alina obusobozi obubeera nga ajja kukikola, naye ate nga munda mu nze temuliimu bulungi obwagaliza abantu ekirungi, obwagaliza abantu ekirungi. Agambye nti ku kukkiriza kwammwe mwongerengako obulungi, ne ku bulungi bwammwe mwongerengako okutegeera. Naye ekigambo ky'Oluganda bwano bavunula nti okutegeera, naye nga si kutegeera bw'oba osomye mu ky'Oluyonaani oba mu Bayibuli ezimu ez'Olungereza kyandibadde okumanya, knowledge, okumanya. Tulina okubeera n'okukkiriza, ku kukkiriza ne twongerako obulungi. Kati bwe mmanya nti kinneetagisa okubeera n'obulungi munda mu nze nga ndi mulungi nga Mukama bw'ali omulungi, nga njagaliza abalala ebirungi, nga nina omutima omulungi ogwagaliza abalala okubeera nga bali bulungi, nga bayisibwa bulungi, nga bakolebwa bulungi. Bwe mmanya ekyo waakiri kiŋŋwanidde nkisabenga okuva eri Mukama ne mugamba Mukama mu nze mpulira nga temuli bulungi, naye nnyamba mbeere n'obulungi ng'obubwo, mbeere mulungi nga ggwe, ndyoke nsobole okutuukiriza okuteesa kunninako. Kubanga bwe mbeera nga munda mu nze ndi mubi, nga nzijjuddemu obubi, sijja kusobola kutuukiriza, kubanga nja kubeera n'obutayagaliza bantu bo ekirungi kye wateeka mu nze kye nina okutuukiriza ekisobola obbagasa. Nsalewo kukibamma nkyesigalize nkigaanire, kubanga saagala bantu babeere bulungi. Obulungi n'agamba ku bulungi bwammwe mwongereeko okutegeera, oba kyembage nti okumanya. Awo Bayibuli eba etusindika kugenda kunoonya kumanya, nti kirungi n'obeera n'okumanya. Okumanya kukuyamba, ate okumanya banoonya kunoonye, tekukusanga wooba oli, naye okunoonya bunoonya. Agambye nti ku bulungi bwammwe mwongereeko okutegeera, ye Bayibuli ekisa okutegeera naye nga kwe kumanya, ne kumanya kwammwe mwongereko kye bayita okwegendereza. Nina okubeera nga neegendereza. Mujjukire Dawudi yagamba mutabani we Sulemaani nti weekuume, kyategeeza weegendereze. Beera nga okola kyokola n'okwegendereza, osobola okikola mu ngeri entuufu. Ku kumanya kwammwe mwongereko okwegendereza, era ne ku kwegendereza kwammwe mwongereko okugumiikiriza. Tulabye okuba n'okukkiriza, okuba n'obulungi, okuba n'okumanya, okuba n'okwegendereza, ate n'okugumiikiriza. Oluusi ekitulemesa obutatuukiriza Katonda kyayagala atutuukirize butaba bagumiikiriza, ate ekyo kyo kimegga bangi, obutaba na bugumiikiriza. Mukama akyakukolamu omulimu, alina gwakuwadde akukolemu omulimu nga gwe oyagala kwesimbuliza, oyagala kwegamba okugumiikiriza. Obugumiikiriza butuweebuukamu nnyo, oba tuweebuuka nnyo mu kye bayita okugumiikiriza. Kwe kubeera nga nina kye nnindirira, nina kye nsuubira okubeera nga kituuka, nga kiruddewo okutuuka,
naye nensigala nga nkyali awo mu kifo ekyo nga nkyalinze nga ndi mugumiikiriza. Obugumiikiriza embala zino nno ze tulaba wano mu Peetero ekyokubiri essuula eno esooka, kirungi nnyo embala ezo nenzisomanga neneebuulirira mu zo neŋŋamba kino ddala nkirina, obugumiikiriza mbulina, nsobola okugumiikiriza. Obugumiikiriza butulemesa, manya obutagumiikiriza butulemesa. N'omaliriza ng'ogamba nze ndaba kiruddewo ne weeyiyiza amagezi go, naye nga ye Mukama Katonda amanyi mu kiseera ekituufu. Agambye nti mu kwegendereza kwammwe mugatteko okugumiikiriza, ate mu kugumiikiriza kwammwe mugatteko okutya Katonda. Tugatteko okutya Katonda, nti okutya Katonda kunnyamba, kungasa. Pawulo yali yawandiika mu Timoseewo n'agamba nti okutya Katonda kugasa nnyo kubanga kulina obulungi obw'omu bulamu buno, kulina emiganyulo gye tufuna mu bulamu buno olw'okutya Katonda, ate era kulina n'emiganyulo egy'obulamu obugenda okujja eri nga tugenze eri Mukama. Okutya Katonda kati kugumiikiriza kwaffe tugattengako okutya Katonda. Ate n'agamba era ne kukutya Katonda kwammwe tubeere nga tugattako okwagala abooluganda, nga twagala abooluganda. Kati ekyo nabbi ono Yona kye yaweebukamu mu kwagala, nga talina bulungi mu ye, tayagaliza, tayagala. Tayagaliza, tayagala. Obutayagaliza buŋŋaana okutuukiriza Mukama kyeyagala ntuukirize, kubanga mmanyi nti senga nkituukiriza gundi ajja kufunamu. Bw'aba yampitira kuba muweereza oba muddu eri omuntu nga nina kuba muddu wa mulala, ng'ekyo Mukama kye yampitira, ne mmaliriza nga nti bwe naabeera nga nkolera gundi oba nga mukolera kino ye yajja okufunamu oba ajja kuganyulwamu, kakati saagala aganyulwe. Ne mmaliriza nga nemereddwa okutuukiriza oba nga neeremesezza okutuukiriza ekyo Katonda kyayagala. Agambye nti era ku kutya Katonda kwammwe mugateeko okwagala abooluganda, era ne ku kwagala abooluganda kwammwe mugateeko okwagala. Ekyo ekyokwagala kye kyatuusa n'omusajja oyo Yona ng'agamba nti waakiri nzita onjigyewo, saagala kulaba ku bino. Biki byatayagala kulaba? Nti abantu baanyizizza Mukama, Mukama n'abasonyiwa nga beenenyezza. Okwagala abooluganda. Kakati atugamba ku lw'omunaana nti kubanga bwe muba n'ebyo ne biba ebingi bibafuula batali bagayaavu. Ebintu bino bwe tubeera nabyo, ey'Oluganda yiga nti bwe biba ebingi, naye ez'Olungereza zimu ziga nti nga byeyongerayongera. Bwe mubeera nabyo mu kigera ekyeyongerayongerako buli lunaku, nga tulina okufuba, tulina okukkiriza, tulina obulungi, tulina okumanya, tulina okwegendereza, tulina okugumiikiriza, tulina okutya Katonda, tulina okwagala abooluganda n'okwagala okuli jeno, okwagala okwo. Agambye bwe tuba n'ebyo ne bibeera nga tubirina mu kigero ekyeyongerayongera, bitufuula abatali bagayaavu, ababala ebibala olw'okutegeerera ddala Mukama waffe Yesu Kristo. Olw'omwenda ne luga nti kubanga ataba n'ebyo ye muzibe w'amaaso awunaawuna. Bwe tutaba n'ebyo ne tutaba na kambive ate wansi, bwe tutaba na kwagala, ne tutaba na kwagala abooluganda, ne tutaba na kutya Katonda, ne tutaba na kugumiikiriza, ne tutaba na kwegendereza, ne tutaba na kumanya, ne tutaba na bulungi, ne tutaba na kukkiriza, ne tutaba na kufuba mu ffe, tetusobola kubeera nga tutuukiriza okuteesa kwa Katonda gye tuli. Naye bwe tubeera nakwo, kyava tugaa nti kale abooluganda kyemunavanga mweyongera obweyongezi, okufubanga okunyweza okuyitibwa kwammwe n'okulondebwa, kubanga ebyo bwe munaabikola temulyesittala n'akatono. Kamalirize nayo n'oluga nti kubanga bwe kityo
tewali bulwawo bugagga mu kuyingira kwammwe mu bwakabaka obutaggwawo bwa Mukama waffe Yesu Kristo era omulokozi waffe. Bwe tukola ebyo ne tubitambuliramu, embala ezo ne zibeera mu ffe. Embala ezo nzifuna ntya? Tulina okwewaayo eri Mukama, tulina okwesabira n'ogamba Mukama, mpeebuuka mu kugumiikiriza, mpeebuuka mu kwagala, mpeebuuka mu kumanya. Bw'oba weebuuka mu kumanya, noonya okumanya. Ekigambo kya Katonda kitugeziwaza, kituwa okumanya. Ate waliwo ne Mukama baataddewo okutuyigiriza tusobole okufuna okumanya. Buli lw'oba n'okumanya bikwanguyira ebintu bino. Bwe mba sirina kumanya binkaluubiriza. Naye tubeere n'okumanya, tuleme okubeera ng'omusajja Yona. Yona nabbi wa Mukama. Yona yayitibwa Mukama. Yona yaweebwa okuteesa kwa Mukama nga kwa kugenda alabula ab'e Nineeve, naye n'awulira nga waakiri alekeyo okukikola. Waakiri ndekeyo okukola okuteesa kwa Mukama, kubanga waliwo abajja okifunamu. Waliwo abantu b'e Nineeve abajja okwenenya mu maaso ga Mukama abasonyiwe, baganyulwemu mu ekyo Mukama kyankozesezza. Ate saagala baganyulwemu, kubanga munze temuli bulungi, ate munze temuli kwagala. Obulungi, okwagala, okugumiikiriza, okumanya, ebyo bwe bitabeera mu ffe bisobola okutulemesa okutuukiriza okuteesa kwa Katonda kwatulinako. Naye tubifubire okulaba nga bibeera mu ffe n'okubitambuliramu. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.